Okay, mwebale nnyo okubanga mukyatwekuumiddeko ku Mukutu TV5. Nze Jonas Ssentongo. Essaawa ya kakati omubiri gwa Gloria tugutuusizza mu ggwanika e Mulago. Besides me here ndina omwami omu ku bakazi ba Gloria agenda kuba ate atutangazaamuko ku nteekateeka z'okuziika na biki ate ebinaddira we bijja okuba nga ate birabika. Mukulu ssebo nkwaniriza ku Mukutu TV5. Mbuuza ku batulaba. Masibye mutya abatulaba, tusiimira ddala byonna bye mutukoledde okuva Gloria ng'ali mulwadde Dubai okutuuka leero nga tukiimye mayiti ya Gloria kuva ku airport kati tuli wano ku Sitemo Chale. Tusiima jasimanyi tusiima. Okay, eriyo abalabi abandiyagadde okumanya oba abandiyagadde okuba nga ate bawerekera Gloria mu lugendo lwo luno olusembayo. Enteekateeka zo zigenda kuba ate ziyinga ziti? Enteekateeka z'okwerekera Gloria abali ready, we can connect up, musobola okukubira amasimu, means weeziri okutambula. Tuba tulina okusimbula almost like sawa 8-9 kugamba tutuuke eri sawa 2 around there. We freshen up then tuwerekere muganda waffe. So asobola okukuba enamba y'essimu for connections n'okwarranginga with us 0754 80 90 57. Yes, enamba yange. Yes. So wano mu Kampala temulina mugenda ku malumbe akuba kyonna Gloria abadde n'emikwano wano mu Kampala abandiyagadde ate okuba nga bagabanamu akaseera akavannyuma akatinitini naye mu lugendo lwo luno olusembayo leero oba after the burial? Leero, okay. We have been at our sister's place wano side Zemperero wetubadde but leero tetugenda kuddayo. So from here straight away we are going to Bungamo. So maybe abaagala kutukyalirako afterwards, I know mama asobola okukomawo eno. Yes, basobola okucontacting enamba gye mbawadde oba ne ya sister waffe Madam Anifa to get in touch with us. Yes, but as of now we are not going back home. From here we are going straight away to Bungamo. So, because of the distance is the reason why we are not going to. So burial is tomorrow? Yes, burial is tomorrow. Okay. Yes. Kale, ngenda kuba ate mbeerekereza mu kaseera kano ennamba z'essimu zezo omukulu zasomye oyo yenna ayina obuyambi obw'enjawulo bwe wandyagadde okuba nga ate otuusa ku family ya Gloria. Zezo ennamba z'essimu zabasomedde. Abaagala kuwaayo obuyambi mugenda kukozesa enamba eno gye mbawadde ya connection with that transport. Okay, transport directions and so on. Yes. Abaagala kuwaayo obuyambi musobola okuteeka ku namba eno 0752 52 64 23 ereeta Kyomugisha Anifa. Yes. Tweyanza nnyo ssebo kaseera kano twongera okubagumya tuli wamu nammwe. N'olw'ensonga eyo nja kuba ate mbaleetera updates ez'enjawulo ebyenziika byonna ebinaatambula n'ebinaddirira. So mu mbeera eyo kamberekereze mbeere bulungi mweraba.